Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. CBS FM. Right, ekilemesezza abavubuka ensangi zino okukulaakulana. Ekirala ekilemesezza abaana okukola ki okukulaakulana influence group influence muli ne ba planned kids olieyo muliyo kuba planned kids muba besingiddeko kati Joy soko simbe wakati yamuterawo emizigo soko simbe wakati musula mukama mayingi ya pole gakulemye ogenda okukola oli awo ku mwana wa mugagga mugenda mu kibaala mukwano omwana mukole ki mulekerawo okubeera influenced n'aba Joy soko simbe wakati esaazi zino oyagala omwana ali planned oba tomwagala oyagala kubeera ne kyaliwo nga ali planned oba nedda njagala okubeera ne kyaliwo nga ali planned naye njagala mbeere naye nga alina kyanyongerako so si ye kukola ki kundraining nga nkimanyi kino wetunagenda ennaku zino njagala kulira na mwana wa mugagga sikyayagala ebyo shitah tuyiribe biki ng'omwana wa mugagga asoofuna kyali wange nga alina kyakwongerako ng'akupushinga forward lwaki tobeera naye oyo omuntu gw'obeera naye ng'akupushinga forward asingako no planned kid agenda okugaa nti tugende tukube ppate buli lunaku okimanyi ekyo anti kizibu nnyo mwana ali planned okuleka mu kaseera akabi nti buli dakika n'obanga nze mmanya mbwe waffe tetulina mu kasente bw'oba ne munno nga muyiri byaba mpozi mmwe abatamanyi bantu bakubeera nabo batuufu bw'oba ne munno nga muyiri byaba biri mukwano tasobola kuleka nze ekyo kye mmanyi naye just mwabe CBS FM. kwaniriza ku CBS FM UG official channel yaffe bannanga omulabi waffe walidde kaki bitambudde bitya bane mukulike eyo kola esaawa zibeera 2 buli lwakubiri twatuyingiddewo program The Maiden Girls amanya MC Shitah Queen of the Mic omuwale yesibwako buli kimu kwegamba besaaga bonna bajje nine munnanga gwenkoze naye onako olwaleero kabeeyanjulire erinnya Infinity Bea aka abamu bampita Black Bea black as usual you were black is beauty ate no munange njagala nnyo black why just black is my color just njagala nnyo black nze ngwanze omuntu simanyi lwaki tomanyi lwaki tolina nsonga just sirina nsonga naye nga yo kala nga yo njagala bana njagala bategeeza nti CBS tubeera ku Facebook, YouTube, TikTok buli wamu osobola otugoberera n'otusangawo ffe twajja kulema tulina kifa bakula paka kulemesa paka kuwulira bubi onako olwaleero tulina omulamwa gwaffe ogugamba kiki ekiviiriddeko ensangi zino abavubuka abamu obutaagala kukola kiki ekiviiriddeko mukwano gwe munnaffe agobera The Maiden Girls genda okomentinge owendowoozayo kiki ekiviiriddeko abavubuka abamu ensangi zino okubanga tebaagala kukola kiki Infinity obutaagala kukola obutakulaakulana kiki ekiviiriddeko ogwo omulabi waffe owa nsonga yoki kwegenda just yawo likinga oba following kwegamba otwe comment yo tugenda kubanga tugisoma the next Tuesday tujje tugambe gundi yateseza bwati Infinity gwowa point zo kiki gwe kyolaba abavubuka ennaku zino omuntu jjeeko obunafu abaana banafu olaba abavubuka shite ennaku zino omwana alemererwa okukola naddaawo n'alinda ebintu byabaki byabazadde be n'alemererwa ogenda okukola n'agamba nti kankole ki kanneebake oluusi influence alabye banne tebagenda kola naye nagaa kankole ki kaŋŋende nkolemu oba kaŋŋende nnywe n'abeerawo n'agayalirira ku mwege n'alemererwa ye nga ye okwekolera n'atamanya nti nno mu maaso eyo agenda tuuka nga yeetaaga okukola ki okuyambibwa abavubuka abali eyo mbakubiriza mugende mukwano situka ogenda okole kubanga omukazi asobola okuweebwa naye ate omuvubuka tewali agenda kukola ki tewali agenda kukola ki kuwa naye kati fe abaana abawala njafuna akola ki ampa naye ate abavubuka mulemereddwa okukulaakulana kubanga temwagala kukola
lwaki temwagala bannange kola ekirala shitah ekireetedde abaana obutakulaakulana n'abalenzi obwenzi n'obeera n'omukazi obadde olina abakazi batano omukwano ogenda kulaakulana otya omusajja yena alina osajjala ate obadde sajjalata naye sajjalata ng'oleka ng'olina namu akasente ekiremeseza abavubuka ennaku zinene okulaakulana shitah sijja kwawula nti oba muvubuka muwala kubanga abavubuka kitwaliramu abala n'abalenzi abavubuka ekitulemeseza okulaakulana ennaku zino kansooka enzire ku sayidi y'abalenzi abalenzi alemereddwa okugenda okukola adze mu kwana ate bakwana talina nakyagenda okwanya abawala abataano ate abaana b'ennaku zino baagala ssente buli muwala agenda kugamba nti kola ki bebi njagala kino okwana baki nga tetogenda bawa kikulemeseza okulaakulana tosobola kwetandikirawo kako kubanga okwana kukusingidde okukola okitegeera anti waliwo ennaku zino abateesa bagamba munnange nze nfuna ekishuga mami kyange mateeka obulamu bwabugonze bireetedde abaana obutakulaakulana n'afumbirwa omwana omulenzi ofumbirwa otya bakuwasa batya shitah abaana ennaku zino babawasa buli muvubuka ayagala okubeera mu bulamu obulungi oyagala okubeera mu bulamu obulungi naye wejje mu kiti ky'obusajja kati ofuuse mukazi kubanga buli shuga mami wanaakutwala kitegeeza ogenda fuuka ki ogenda fuuka mukazi gwajja okwoza engoye gwajja okukola buli kimu okitegeera okimanyi ensangi zino abakyala ennaku zino bakyasinze okubeera ne papers sente kati abakazi basobodde okuddamu amagezi agakola shitah kinene tetuli mu kkuba bati balenzi obula tukitwaliramu neki n'abawala bo nga bo bavudde okimanyi nti omukazi akola ki omukazi ow'ewaka ali kameeza asinga omusajja akeera ku makya n'agenda n'akola omanyi lwaki abakazi bagadde okwekulaakulanya batandiseewo ebibiina anti kati era ebibiina akagundi akameeza nakitegeeza omusajja we agenda n'akola we yabayigwa ate tugenda kola olinda za kameeza anti kati shitah ekiremeseza abasajja okulaakulana kukola ki kukuddaawo n'agamba mbu ate mbunja kuwa abakazi bataano sente oyinza tya okubanga opankisiza abakazi bataano ennyumba ogenda kukulaakulana anti yekuba ez'omumba gwe bazikuba esimanga yeetema ez'omumba gwe bazikuba kati omusajja agenda n'agamba nga agenda kugasa nga mugenda kwezimba mukulaakulane n'omukazi ogwo ate ekikutwala ku bakazi abataano okimanyi population y'abakazi ennaku zino nnene tosobola kuwasa mukazi omu n'omalako abasajja babwe bagamba kituufu population ekisaawa zinene y'abakazi nnene naye ate n'abasajja nabo si batono buli kaseera bazaala kati mukwana ali eyo gwe manya bagamba ki manya akajja obunaku akola kikemanya kati mukwano gwe nga gwe omuntu manya ensawo ye eyingiza etya nga tonnafuna bakazi bataano okitegeera bw'oba ensawo yo ng'eyingiza bulungi funa abakazi bataano oba tolina nsawo esobola kulabirira abakazi bataano byebibalemesezza okukulaakulana n'obeera awo osanga omusajja yawasiza abakazi bataano mu nnyumba emu naye kati ate awo kankugambe nze simanyi omusajja owange nga wampasa n'oleeta omukazi omulala n'enguma n'oleeta omulala n'enguma n'oleeta omulala n'enguma bannange nedda tuli kuki lwaki ekiremesezza abavubuka ensangi zino okukulaakulana ekirala ekiremesezza abaana okukola ki okulaakulana influence group influence muli ne ba planned kids oli eyo muli eyo ku ba planned kids muba besingiddeko kati Joy soko simbe wakati yamuterawo emizigo omusula mukama mayingira pole gakulemye ogenda okukola oli awo ku mwana w'omugagga mugenda mu kibaala mukwano omwana mukole ki mulekerawo okubeera influenced n'abantu Joy soko simbe wakati essaawa zino oyagala omwana ali planned oba tomwagala oyagala kubeera nekyaliwo nga ali planned oba nedda njagala okubeera nekyaliwo nga ali planned naye njagala mbeere naye ng'alina kyanyongerako so si ye kukola ki kundraininga nga nkimanyi kino wetunagenda ennaku zino njagala kulira na mwana wa mugagga sikyayagala ebyo kati shitah tuyiribe biki ng'omwana w'omugagga asoofuna kyali wange ng'ayiriba ng'alina kyakwongerako ng'akupushinga forward lwaki tobeera naye oyo omuntu gw'obeera naye ng'akupushinga forward asingako no planned kid agenda okugaa nti tugende tukube ppate buli lunaku okimanyi ekyo anti kizibu nnyo mwana ali planned okuleka mu kaseera akabi nti buli dakika n'obanga shitah nze wemmanya mbwe waffe tetulina mu kasente bw'oba ne munno nga muyiribya mpozi mu abatamanyi bantu bakubeera nabo batuufu bw'oba ne munno nga muyiribya babiri mukwano tasobola kuleka nze ekyo kyemmanyi naye just mwababeera n'abantu abakyamu oyiriba namukyamu funa omuntu gw'oyiriba naye nga kimanyi nti shitah wange tuvudde wala ng'ajja kwongerako ekigenda okuzimba onfuna
bannange omwana atugambye Infinity Bea nti ufuna omuntu agenda okuzimba ng'akwongerako beerenze ku side yange abavubuka b'ennaku zino balina omuze gw'okunyooma emirimu omwana n'omugamba bannange embeera nga woogiraba weetikka ekibbo ky'amenvu ne omwana omugamba weetikka ekibbo ky'amenvu okitambuza ofunemu ssente ayinza okugamba nedda omulembe omwana omusanga yeetisse ati bw'ogenda ofuna ssente dani okutuula wansi okutandika osabiriza bayira ebimotoka bya kasasiro abana omuga ekimotoka kya kasasiro bw'otuulako n'okola kiremugira kasasiro ofuna akasente omwana agamba balina omuzego gamba look at me. You look at you what? Nga toyina na sente ekirala nze kyendabye ekiremeseza abaana okukulaakulana mwegomba nnyo omwana agenda kupotera omutwalo gumu kitundu olunaku asombe nga asonde ng'ayagala kugula ngatto engatto ya mitwalo 10 n'eja kibalemeseza okukulaakulana kubanga ayagala okufuna ekyebbeeyi ate nga tasobola kyakwata akasente akatereke kawere mpolampola niwagana nakakasente kakatereke waliwo abantu abamu nga bo gamazima ojjamu balira sente zatadde mu ngoye ngasobola oteekawo omuzigo omuzigo oguvaamu omuzigo omulala ate n'okola ki n'ofunamu ebisinga ku kikungata emitwalo 15 ate bayirayo n'ekirala abaana abamu batunuulidde nnyo ebyobugagga by'abazadde abazadde nti mama wange alina ssente so mama wange wabanga alina ssente that means naye ngira kubeera bulungi teeka ekifaananyi nga muzadde w'oyo taliiwo sooka okitunulemu omuzadde asobola obbirekawo naye ate ab'ekika ne batakukkiriza bifunako okimanyi nti nno ebintu by'abantu abo bikaaba ekintu ky'omuzadde tolina nakibeesingirako kubanga ogenda fine ogenda bibeeramu naye ebintu ebyo si bibyo oyina byongerako bwongezi wabula si bikola ti si bitoolako tata nga atera nnyo kyogera agamba ebintu bye tuba tukoleredde tuba tubimenyekedde ate gwe naawe bisanze oyagala bitunda kitegeeza olina kukola bukubirire okole ki oyongereko tolya so si bibeerawo tata nga akoze ssente oluvaawo omusajja atwa akasente kamenyekedde n'entuuyo ze afubye okutereka gwe n'okwala nogaa kantunde enkwana ekinkwana abakazi bana njagala kubuuza abasajja bafuna kale sijja kibuuza wenje ti abasajja bafuna kimu bakazi kuba nange nkimanyi naye muve ku kukwana mugende mukole abakazi balina ssente abakazi balina ssente naye za abakazi okimanyi nti abakazi balina kasooka empiseyo kana akalango katono kubanga ndaba tuvuga sipiidi ne bwe sente yange engeri wano eba yange ndaba mama osabudde nnyo kasooka empiseyo kana akalango katono CBS Powesa Trade Fair egenda nga 22 omwoleso guzze ennaku z'omwezi 22 ennaku z'omwezi nga 27 eguliwo ogwokusatu so tukowoola abantu mwena mujje mwetabe mu guno omwoleso gugenda kubeera wali mu Lubiri Emmengo bannange mujje babeera abakola kino kwegamba ebintu bingi bye bibeera mu gundi mu Powesa mu mwoleso ogwo bambi ennaku z'omwezi 27 ogwokusatu don't miss Powesa Trading Fair 2024 katugendeko mulango bw'abakama baffe tukomewo tovaawo tubasabulire nga munana March ku Women's Day ku Serena Hotel Ronald Mayinja Sabukulde Show all this gold Ronald Mayinja at 47 you don't know shinze mtwalo 10 emezi ya milioni 3 kakati olugendo lwa Mayinja jangu oluwulire ng'ayimba luyimbe okuvidela ku Claire necklace sinzoba nazalibwa mukazi mwavu mugolokoke londanze Dorini Leticia eno classic show all this gold abayimbi bangi nyaba mwerekeddeko erene show ayimba live lukoba ku lukoba terikankana terikutya kaliba nange meza tusijuzeko bimani bi Mercedes Benz Blue Tech bi self drive bi Brabus bi Alphard bi Land Cruiser 4-wheel drive jisikamu masanero rege byerira cash tebyagala kumanya musenze naye namuhali akawundo tembulekayo all this gold Ronald Mayinja 47 nga munana March ku Serena Hotel awagidwa Victoria University National Water and Sewerage Corporation Rizek Paints SMP Tours and Travel Climax Machindi Rotary Club of Bunga aba Newmans abakola obumpwakimpwaki Jod Color Solutions Koja Chimbowa Club Supremacy nakulabye olwokete events n'ebisetinga. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Nsaba okuterezaamu katono CBS Powesa Trade Fair nga guno omwoleso gugenda kubeerawo guno mwaka 2024 ng'ennaku z'omwezi 27
paka ennaku z'omwezi 2 ogwokuna gwe wenna ng'oyagala okufuna omudaala mulimu okwolesa kino mulimu obutale mulimu ki gwe jangu wali ku reception ya CBS kwegamba oweeyo gwe wandiise kibenga kitambula maidadi sana tewerabira nti omwezi guno gena kubeera wali mu Lubiri Emmengo ngena tutandika ng'ennaku z'omwezi 27 paka ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokuna omwezi gw'aba Queens bannange Infinity obadde okyatusabula kakati nze nkomyewo ekirala ekiremesezza abaana abavubuka obutakulaakulana olaba shitah abaana balemereddwa okukola ki okweterekera okimanyi kamugwe muganda kulya kivubi okolera gumu kitundu olunaku njagala nnyo abaana bapoota amenyeka n'ekikalaina naye bapoota ne tebamanyi kutereka okitegeera mukwano kamu gwe muganda ne bw'ogamba nti kantereka ennusu 5 mukwano omwaka gugwerako oba toli mu ssente waliwo ekibiina kyemmanyi eyo ewaffe ekyengera buli kanaku waliwo omwana yatereka asimanga emitwalo gumu buli Saturday naye omwana end of the year omwana yakuba ssente bannaye sako zajja gyeziri mugende mukole ki mugende mweterekere bw'otereka akasente kera kagenda kugasa kagenda gasa ggwe kagenda kuyamba okwekulaakulanya sooka osimbewo akati waliwo abaana bagenda ne bapoota ate abaana abamu ze simanyi na bwongo bwammwe oba buli butya omwana agenda n'apoota bukanaku ne bamusasula ogumu ekitundu si bwe kiri ofa okwata nagamba kanterekeko emitwalo 3 wabula alowooza kimu sevingira kibaala bukesa simanyanga tugenda abaana basevingira pate mukwano kale era nze banene bazadde bange okunkuza nze shitah bankuzizze ewaffe tumanyi bya pate nze ebintu bya pate birambye bazanye kubanga nze akasente kanga nesikale newogamba kale tosevinze gulamu olugoye mulekerawo tufaananira obubi byoyambala akasente kale kasevinga ogambe nti kangende neeguliremu ki kubanga nakyo kiba kikwongedde kukulaakulana omuvubuka olabika obulungi naye akola ki abeereka naye sisobola kujja kukwana ng'oyambadde ebisimbula bayidawe ne competition eremesezza abantu okulaakulana omuntu ogenda kujja nayo ku show shitah nyina akagatto kaako mmaze okukagula akagatto n'osooka n'ogamba shitah akagatto nga waakaguze kale oba ntya ngenda akabokisi wakatereka gwamu abasondedde buhumani mukwano bwasiba omuguwa gwo ne gunyirira kyogamba nti no tonyuma anti naye ayagala kulukinga so nice mukwano oba olina okumanya woogwa ennaku yo sina nnaku ye watika ekyokola kikyosobola ekinaakuyamba oyo ayambadde human essaawa zineno tomanyi ssente ewa gye yakoze gye yazijje naawe kolerera sonda otereke ate mu maaso eyo naawe ojja kola ki ojja kwambala human ate ekola ki esinga tomanya newoonaweereza nga ate human zakola ki naye abaana babbye n'okubba bannaye ekirala ekiremesezza abavubuka okukola ki okulaakulana abaana baagadde ebyamangu abaana bayingidde Illuminati binene ebibiina ebyokusaddaka ekintu ekyo kibi nnyo kubanga bayingidde mu bibinja ebyo ne bibaleetera ebizibu nakakana nti omuntu ogenze n'ofuna ebyo ebintu ebyamangu fine naye togenda kubeera nabyo luberera bigenda kuleetera obuzibu olabe ng'omubiri gukugwa nako otuke nga tolinawo yadde n'ekikumi ate ng'ono eyakola empolampola yakola ki ate waliwo ennaku zino omuze ogutrendinga Infinity waliwo omuze ogutrendinga omuze gwa bagamba ebisiyaga abaana beetanidde nnyo ogw'omulimu nti oli ajja kujja gambe nyinawo miliyoni zange 4 gwoli mu mbeera mbi toyagala nakola olabanga keka miliyoni 4 olabanga obulamu mukwano miliyoni ezo nyawe zinaggwerawo nga naawe akabino oyambala pampa ate pampa z'abakulu nnyongera obubajjukiza ti pampa z'abakulu zajja pampa z'abakulu sina bulwadde bwokka nti kale ogenda akabina nga bakakola ki bakakwatisa pampa si pampa zokabula mukwano ogenda vaawo n'obulwadde kati okusinga okwagala ebyo ebyamangu ogenda ofuna obulwadde bumiliyoni obuna bwe bakuwadde bwe bugenda ate okuyamba okutwala mu ddwaliro okukola ki okujjanja bakola ssente zo mpolampola sako zajja tereka ssente zo kamu gwe muganda nze njagala bagamba temuddamu kunyooma mirimu mulekerawo competition mulekerawo birekeraawo ate bannanga abaana ayiwammwe nga muli baavu nga muli banaku mukisusiza
Nzikiza nnyo kwagala competition. Oyagala kugenda na kuzunga na ba planned kid. Bale ba planned kid muberera batatugana kubanga buli wabera n'omuntu nga already planned. Nga temwefaanaganya oba mbeera. Kale oba ngambe nti obwongo bwo bukola kibwezi bano manya ati naye omuntu asoberako n'emmotoka okitegera obwongo bwo buzimbibwa notabeerawo ku kintu kimu nti tujja kola kimujja beerawo musiimule ennyumba. Bwogendako ewabali abayina ku biseera tomanya nti ne omuntu basobera ne mashini ezo zengwe basobera ne mashini ezikati ezisiimula okitegedde. Wera mashini ezisiimula. Ezisiimula kwane zirongo. Anti kati ezo bafa abaana b'omukyalo tetubitegeera kyova twagala twagala byama. Nga shitah sikulabanga wa mukyalo. Mukwano njagala bajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 8 March ku Women's Day omusajja we tweddira ogumu omutegeera oba tomutegeera Ronald Mayinja omusajja yakukubira kana kayima akasingo training namukwaya omanyi gyali ayina concert nyongeza bajjukiza LJ wait kasose kempisewo ogundi Ronald Mayinja siwe kiri tumaye tudde ku LJ tugenda mu entertainment naye kasoke mpisewo kana akalango ng'ennaku z'omwezi 8 March ku Women's Day bane omusajja abayitedde concert Ronald Mayinja all this gold ebintu byedda sebo bivaamu zaabu nze mbera ku TikTok nengola abaleta kayimba ka Ronald Mayinja abagambi wali eri ku Serena bana rimba kyo lwasinga gwo kunyumira gwo omulabi wa Maiden Girls you can still comment not tugamba no rimba lwasinga kunyumira kwani ku Ronald Mayinja oba si kyekyo gwe jangu werabire ku buyimba buli bu necklace omusajja ayimba necklace nobanga omusajja yayita kayina bye bembagamba abasajja mwepikire bye munasobola ebiseera bye omusajja anonyanga necklace ogiwa omuwala nawe tubeera nti Maiden Girls tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu segment zaffe ez'enjawulo tulinamu fashion tulinamu entertainment olunaku olwaleero mu entertainment kiki kyotuleetedde mukwano entertainment okusooka njagala nsooke bajjukiza ekivulu kya LJ Lydia Jasmine mwana agenda kubasabula atali musiikeko okitegeera nga first March ekivulu kya LJ agenda kubeerayo ng'akolaki ng'abakubira obuyimba bwe omwana mugende mu musabanja bwotabadde mu first born bannaye ne weerabira wotabadde okitegeera it's my favorite song by the way song of the year so far toyinayo kalala waliwo ennaku zino abadde yeetanidde nnyo okuvuma Ssaabasajja Kabaka pressure omuzungu yagamba atya omuzungu yagamba ki yagamba pule omukazi yagambye pressure ngenda kufa naawe ketonyeka gwake yagambye kufa naawe ate by the way that lady nze kyemwagalako ayimirira ku kigambo kye nenga pressure bambi wakoze bubi toyinza kukola ki toyinza kugira nawulidde ennaku neŋŋamba nze Namayanja neddira mutima nkolera ku kitongogundi ya Ssaabasajja Kabaka wabodde nnyo Abaganda watuvodde nnyo watuyisizaamu nnyo amaaso omwana y'omwana yakubawo ng'ebigambo nenesikanamu nga senga wanga mbuze naye nno nasoko bila naye ku kitana nambuza bannange kumbe bya ddala nti omwana just content naye content yafuuse content yamufukidde ekisibu yatulaga bwoba oli mugezi bwoba osabula tosabula nnyo bantu bakulu ate munnange olaba nsasira abo abantu abasabula content mukole naye content mukole kola mpola wabanga tobyagira kitegeera yimba ngaffe munnange nze content we yambula ku TikTok wemole kusinga okuddawo mudde ku bantu ate mubakole ate talina munene gwatasabudde bano ba government bani nze kyasinze okunkwatako ate ngoyinza okugamba byasabula nayinako yatugambye nze ka video kenalabye mugamba Kabaka simala muzala nze nyina waneno kamaka wano we nasembye okukoma ne mu blocking no mu blocking ikungama muno maka atebera waneno kukutu eye inagitulaga kati neyagaliwa agaocha mama pressure neba munoonya abana muletera abazadde ebizibu ate gundi sefuko bamusibane mama wete bamusibirako nebaneze bannange nobeera mwana wange ne bajja nga bannoonya gwe mbusimeyanga mama bikoze bitya wegire mpola tonazaala n'abaana muletera abazadde ebizibu kisussizza bannange bukubiriza abazadde abaana mubakulizeemu eddiini abaana babeere bakoze omwana agenda afuna ddi obudde obwasama ku TikTok ng'alina omulimu ogw'obuvunanyizibwa Infinity TikTok it's a stress free app simbi naye
omuntu ategerekeka nga asomyeko tasobola kujja n'akola kinavoola Bwakabaka n'addawo mu kwasamayasama ebitategerekeka. Imagine by the sina Muganda but ayina details z'abadde ng'asabula awo n'aziteeka. And I have seen Fifi the Queen, she was like bamusibe, and people were like gwe tolina kyomanyi naye mukwano nga tebannaba kukwatira kuweewuwo. You people you are talking now, you don't know what they call Buganda Kingdom, you don't know what they call Kabaka of Buganda. You were even shouting on internet. Naye gwe bijja kukalira ku matama mu fashion mukwano. Bannange mu fashion. Bannange bana simanyi oba mu ense tutwala wa oba mwambala biki. Omwana nasanze recently omwana enkuba ng'etonya nga yambadde white okuva waggulu paka wansi naye ng'ayambadde kashoti naye nga mulenzi listen naye ng'ayimiridde ku kkubo oba yabadde agenda kulaba girlfriend saategedde nga naye nga toya white naye ng'ayimiridde mu nkuba naye ng'alinze booda nembuuza ennaku zino omulembe gwajja wabanga budde bwankuba funa kijampa kyawo fashion yo designing nobanga ogenda kulaba naye budde bwenkuba mukwano ino nga n'akasati kayambadde kamusalankwawa bwe kati naye ng'akulaga ye it's fashion for him. Waliwo engoye z'olina okwambalira ku budde wait yes osobola omwambalira ku budde but oyimiridde wogenda mu kifo ki ye budde ki naye omwana banaye natunulidde omwana neŋŋamba waliwo kala nze mu fashion kyennyinza okugamba omuntu omuddugavu tasaanye ate kwambala nnyo kintu kigenda kukola kimuzikiza okimanyi omuntu omuddugavu tanyumira gundi tanyumirwa ki lipstick wa gundi wa red oyo okimanyi ekyo kati tebamunyumirwa nze era nze munaye mbadde olwokuba goli wa black that's why you were talking like that. No, I'm not talking about siri mukyogerako mboba nti nkyogerera ku nze no njogerera n'abo abali eyo gwe weetegereze lumu omuntu omuddugavu omusange nga yeesize ebyo ebintu ojja laba oba ananyuma ng'omweru wabeera bimuzikiza emimwa ne girabika buli okitegeera n'ekirala mu fashion tekiba kirungi nnyo kwambala bintu oyambadde egundi oyambadde empale ya black n'essaati ya black okimanyi nti n'ebintu bwebanga kale si two piece kati empale ya jean oyambaliddeko n'essaati ya gent olaba ebyo ebintu bijja biba bimakinga kubanga empale ya jean bayetaaga kwambalirako oba gundi obanga gundi nga si ya bitogi biba bimakinga. I've seen even people nga bambadde ate nga banyumye ate by then ekyo black omuntu ayamba t-shirt ya black n'empale ya black wansi ajatekake nga either white naye nga waliwo abagala even dark colors if you are brown you can go for that kati engeri gye tukolera Ssaabasajja Kabaka mukwano njagala nziremu mpiseewo powesa abantu bategere ddala powesa kiki lwaki omwana alemedde ku powesa bannange oyagala katale oyina gwe bintu ki byotunda gwe jangu ali ku reception ya CBS ogambe nze nyabo mukyala gw'onasanga okozi CBS by the reception yayo si CBS yoka reception but n'abantu ba CBS they are welcoming ogambe nze njagala kugenda mu mwoleso gwa powesa kino na kino bajja kuba bakulambulira njagala kutegeeza ng'ennaku z'omwezi 27 paka ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi ogw'aba Queens April tugenda kubeera mu Lubiri Emmengo wali ku Lubiri Emmengo nga twolesa gwe jangu oyina ki come ndowooza tusiibule Infinity bagambe walungi tewaba wammwe naye nga nnyongera okukubiriza abavubuka banaye abavubuka muve mu bintu ebyobutaagala kola mugende mwekolerere tewali agenda buli wonayagala okuwa ogenda kubba naye bw'ogamba nti kanneekolerere togenda kusabiriza ebintu by'okusabiriza banaye buli kaseera ng'ogakankubireko nape banaye abantu baakowa basabiriza abantu baakowa abanaku sanyongera bakubiriza bamikwano mugende mukole genda okolere obukadde bwo mama nga atera okugamba nti envye enzirugavu zezikolera envye enjeru. Okay, Ssaabasajja Kabaka awangaale. CBS FM.